Inside Story Uganda, real source of political updates. Unga wasoma propaganda, wasoma logic, wasoma mass comm, wasoma political science, you cannot understand it. Yes. The battle is psychological. But the problem is nti team ya Museveni teina mawulire. Ye Museveni yesiga abantu fena tugoba bali kusaidi endala why they have acquired wealth. Nakugamba tuko na mgenyi mkubwa kabisa mtiajiri anatoka Canada via Tanzania. Iyo mufalume when he landed at Entebbe airport bamuletedde mu security etabangawo ali mu hotel ali mu presidential suite ngabalinga bali tapapa. The first meeting he met the minister oyo gumumanyi minister choyo oyo kuyasosa okusisinka era meeting injirina yesterday was a busy man abemulago abaki bonna abaka ba parliament abagenda okuyisa etteka lya organism mu parliament miso yabifu meeting ezo nazifuna naye mu ggwanga mwali yes agenda kubeera mu ennaku nnya mutyagire kabisa naye owaiso n'amalali bamubangambwa tasomokiza kumusemberera owaiso tayinza eyombo yennyini wamitali nti bamutwala talinnya waliwo balina okuba nanyini yabuuziza minister n'amugamba but this man talks about us can't we be arrested? Who can arrest? We are in the church. We are in the church. We shall do business here. Why? These people, abalwanyisa government, they are determined. Okujijjako. Why? They are criminals. Abalwanyisa Museveni. They control the media, but get a weakness is easy. Ntinzi, abasajja bano bateekera. Baali balowooza, omanyi kye nkugamba ekiri. Their option was to remove him from the State House. Nga bo balowooza nti my proximity to Museveni makes me powerful. I even created that post of spokesperson over the president. I went with it. Wajja nakyo n'okitwala. Ningenda nakyo. Nimbutuufu era sikyala we kiri vibrant. Buchango ovaawo. Kirunda. Baali bakimuggyako. Kirunda. Nga bamukuba. Era Museveni bw'amala omuteekawo mu mawulire okyamulabamu nnyo. Tebakuwa platform. Mawulire yavaamu takyalinga lwe yali. Tebakuwa platform. Tebagala oveeyo. Museveni cannot give you facilities to create your platform. Toyinza kulonda mukazi mukadde ne bali omunsi nti baminisita ba information. Teri baminisita ba information bafaanana Museveni baayina. In fact, to me, if you ask me, who should be Minister of Information in the real sense is either Ofono Opondo or Kulaiji. If you come to me as a consultant, Ninkugamba, Tisola Kudda, Ninku propose. Ofono Opondo or Kulaiji. Even the Ofono Opondo Bamogesa is intelligent. No, Rutaro Wamagezi. Buongo. Ntimba kuba omusajja ogwo. Why? Nti nina logic. Nti enanga bamukwata ne bamuteekawo ne bagoba Kagonda Kayima. Kakati enanga when he talks authoritatively, but he does not represent the police. Wagamba ina information jajja ne kajja mu police. Yes. Ajja bweru wa police. Kubanga enanga what he does, ti imagine omukazi nga Nantaba ate omukwata otyo omusibe. Kwegati yali reported ku police. Ngabadda agenda kuba nti atusibwa ko. Enanga up to today with the technology we have eyakubira sali ajo akuba omusajja gwe bakwatidde order from above intelligence temumanyi.
paka nakati wanudajja kumanyika. The man who rang a Sally to shoot the man who was already handcuffed. When policemen die in the protection of suspects. Kituufu. Ono yamulagira ki? Mumbuuze yamulagira. Mubabuulire. Ask him this. Mugiwe ssente. Mubabuulire. Otobowe. Anti yafuna essimu. Omusajja baali bamunywezezza. Bukiri. One, emmotoka eyakwata omusajja ono teyava Kayunga, yava Kawempe. Does Kayunga follow into the jurisdiction of Kawempe? One day will be arrested. Kuba muli basiru. Emmotoka oyo ose yajja emmotoka ekawempe amanyiddwa. Ani yakuba essimu amanyiddwa. Essimu kuli n'obwebyereezinga essimu gyeri. Who rang a Sally? Sally picked your phone. And there was no scaffold with the pickup. Tiutawachi. Choba yali adduka, oba yali akola ki? Overpowered. And the man who shot the suspect was not a policeman. Era yagamba sijja kubamalira budde bwa kooti munsibe. Mukomera gyali. Taliyo. Mukomera gyali. Taliyo. Anti asi. Yabafiirira. But when would they? You will be arrested. Kakati ekyo kitegedde. On the weekend, a senior army officer from Somalia yabadde anywa ne banne omwenge. Bagambye mbu emmotoka ye yagudde mu mwala gwe Bwayizi. Tebaalinze poliisi kumugyayo. Wabula bonna bye yabadde nabo balamu. Ate ye. Okirabyeko mu mawulire. Have you seen bamaking sure nti bajjayo emmotoka nga poliisi tennajja? Mwene mubuuka mu mmotoka. Kisoboka kiti. If the man is drunkard, do you allow a drunkard to drive you? Mwaligambye nti ffe twategedde nti oyo omusajja mutamiivu. Bamuziisaho imo olwaleero. Mwaligambye nti twategedde nti omusajja mutamiivu. Ffe emmotoka twagimulekedde. Yagigendeddemu ki? Yekka. Yes. Naye toyinza kugamba nti ffe twagibuuseemu era mu mwala. Let us ask enanga. Let us ask ffe abalyanga emitwe gy'engege. How many times accident ogwa mu mmotoka? Emmotoka ogwa mu mwala. Bamusuddemu. Kabale kagenderere. Olaba bakiwandiiseeko. Sinakirabako mu mawulire. Olabye omusajja bamuwandiiseeko mu mawulire. He is a paymaster from Somalia. Suspected of have been with dollars. A very wealthy man. Yada ensimbi. Mu mawulire mwekiri. Tekirimu. Is it there in the newspapers? Because these are the custodians of information. Yes. They give you what they want and retain what they don't want. Yes. Ate mwe temuyina. It's only me. That's why they are fighting tooth and nail. Nange banteke mwanda weyazaabwe ng'olugosi. Ayuma. Temuli nteeka ku mwanda weyazaabwe nga lugo. Amunoti olugosi. Bweyogera ku kufa Muzeyita Mali. Waliwo commissioner wa lands ayitibwa Grace Kagolo. Yafudde mysteriously ku Easter Sunday. Naye nga naye yasanafuna obuzibu. Abazungu boogeza omulambo. Postmortem. Yes. Nabandikira kataba ne bagamba. The cost of burning a fake corpse. Yes. Ne bagamba ekibatabula olanya simu kyoli. But the Acholis wanted to get hold of olanya ne bamuwane gundi. Babaganda tukugamba. When the Baganda suspected nti Mwanga was a homo. N'omukazi bwe yazalamu omwana bamwambazanga musajja. Because Mwanga knew the moment I get a baby bagenda kunzijako. So in order to deny the political success, I turned to homosexuality. Kakati Abaganda to justify nti bagamba kyayafaanana Mwanga n'obulungi n'obweru. If somebody comes and tells me nti omwana oyo akufaanana nnyo ate omwana anfaanana yeetaaga okwogerera ate omwana anfaanana yeetaaga okwogerera Abaganda bakugamba nti olinga atembejje erimbejje ebbi banaye mutuviire ono mumbejje must be beautiful. Why do how many Acholi elders prominent people have been accorded the Acholi dance? And do you know what it means? Our spear has broken. It's reserved to kings. But they wanted to hold off this man. Mao was stammering. The father, like the father, was speaking language. Mao doesn't know.
Is that why abantu bonna babadde bazze mu kwesimba omukago ku post eno bale baganye kuviiramu omwana baganye tujja kuvaamu nemba buuza let me tell you Olanya yawangula ddi akalulu Olanya tawangulanga kalulu yabeegayirira n'obeegayirira nga batema mu constituencies as speaker najja ku kagaali naga nze ndi MP era bannankabira baagala muwaaki constituency no musango gumu gumaze 5 years. Is this the man you are portraying now? Unless you are borrowing or bottled assassin, Teddy Muganda is a good one. Does it apply to Acholi? Babada chali mulamu nganaka utebakamuwa. 2. Walabako omukolo olanya gwabaddeko bubuli wabeerawo emikolo ba member you bring your father. If I'm talking about mine who is dead, walabako olanya naligidi father we. Enyumba ya kitawe olanya ngati bagikuba mu mawulire. Unazimbia gorofa ya kitawe fanana eti. This is a psychological war. Jitulimu mu Uganda. A war for intelligent people. Logic is for intelligent people. If you are not intelligent, you cannot defeat. Ogenda kusigala emabega. Nti ebintu ebyo nambi kuba omuntu ogwo ne babijja mu mawulire. Buli kyenkuba bakijjamu. Kati olanya ye yagenze. Kakati naye kugamba 2. It was not the interest of the police to make it forceful as Enanga wanted to it. The police wanted, because Otafiri is a very intelligent, naturally gifted. Yali mu seminari, natunda kuko nakola para ya tondo. Nga mwali kulotingira abachi. Abayeke. Yali mu seminari. Yes. Otafiri. From mu senior 2. From senior 2, Otafiri went to university and has a university degree. From senior 2. Genius. Otafiri is one of the most intelligent people in this country. Tomozanyisa. Ira yavudde naga no. We must look for these people. Why? We are losing very valuable information. If somebody tells you, nti omwana ono mwenye nazo okimanyi ndi mulwadde wa cancer. Ngoyo omukazi yali agenze wa Kayonza nga bamugenda nti alina terminal cancer eyamugulidde emmotoka. Mwenye kunaganga mulwadde. Ti omwana oyo si wattamala emirundi. Omubuuza ki? Era omubuuza waani? Is mulogi kitukiyita conclusive statement. Yes. But whom do you suspect? Kubanga gweoyambiddwa okoze eki? Okyaliwo bakusanze okola ki? Oyogera. Kigambo kyekisembayo kye yayogedde. Yes. Kakati kitegeeza nti Kiwanda bw'abanga omugezi yayogera naye ng'akyali tannaba na kubeera damaged kufuuka gundi yali badde amanyi gweyamuwa omutwa suspect aba amumanyi. Yes. Suspect yamumanyi. This is what the police originally wanted, to go there diplomatically. Muzeeyi mutabani we yakugamba ani, if I'm a smart guy like me nyinza kugamba yafa. Naye enanga yakikyusa deliberate nga bwe yakyusa kiri. Nabagamba nti ababbi ba wano ba mafia balinga ba stock exchange mbakwata buli lunaku. Kakati bo baali baagala media yakuba nti Nantaba has avoided assassination. Baali baagala kugula ku extendinga cameras into the rural areas. That's why they gave it to publicity. Newspapers were awash. Kati bakizuula ojjukira nti abakaba parliament following Nantaba's wound survival basaba ne basapota basaba n'amud vehicles bo bamanyi we bakolera incident we bagijjiramu ate we bagibbiramu ate we bagiti balinga kikajjo ti omuganda bwagaya omuntu yenna agaye ekikajjo supu wakyo bwagwamu ng'okasuka. Yes, they know when to dump you and when to use you. That's why I write in my book from Bupaka to Kidoli back to Bupaka. I'm not going to go to a Tabakujo. No, come on, never kunyala. No, the man who forgets it. If you be called above, not me was a purple faranga. Mzetamali. Welcome to poison. Yes, is. Even if Kubanga, what are the possible remedies? 1. So Archbishop Samuel follows into a trap of Orenya allies. The first person to write about
It was an editorial in New Vision. In New Vision. Teri ajogerako. Enanga tajogerako waabwe. Another important person before that talked was Tomwebas. Mnyatambula kwa. Amalala bamulemera mu kyali mubavu nnyo. Amalala ne gamulemeramu. Kakati yagamba this man has died like a mayombo. Olanya tamukwatako. Mube bayita takola ki? Talimu kuba kampu ye olanya. Manya kampu ya enanga. Bwajja bwati they use government institutions. Nti is a spokesperson of what? The police. Bamuyingiramu. Olanya siya yogera muzimu gwe muri ku butwe. Enanga siya yogera. Enanga. Enanga ina ko muzimu gwa abantu ba mafia. Kubanga ye bwayogera authoritatively. I ask it Enanga tell us whether you conferred with the director of Side D, because this is Side D. Oyo bamutia wa Museveni. Nti bagenda okwogera babisharinga ne director of Side D. Wala Kongo bamu publicity Kisembo. Wala ko Kisembo mu interview. Na yakulunga aliye periwe. Ebukiri. Oyo otegera si waabwe. Tali kusaidia. Asola gwe batawadde publicity. Ataba waabwe. Taba waabwe ba mafia. Kati Kisembo si waabwe. And Enanga avoids Kisembo. And they know that Kisembo cannot come out and explain why. Because they have a spokesperson. Yes. Enanga bamutwala ayogerere ekkomera ly'Ekitalya. I'm telling you. Agenda yogera Ekitalya. Simanyi department mwafa. As a spokesperson, you must consult. When it matter deals with side crime, you would go and consult in a very State House. I used to consult the department. Yes. Omukazi yali anditidde obuzibu Kabasi yagenda nampa ebyobusiru Museveni has endorsed basajja balabazi payment. Kozi nga ayina abamawulire be ne bankubira n'ekigwamu. President yankubira emirundi eki. Who told you? Kabasi. Who told you? Kabasi. Who told you? Kabasi. N'addayo. N'addamu n'akuba essimu saa 10. You said who? Kabasi. Who? Kabasi. Musajja yamunyiiza nnyo. Yadde endoosi basajja balabazi mani. Kabasi kasi ategeera nti giwunya. Yakwata ekkutiya nnya. N'agenda mu banka n'azigyayo n'aggalawo akawunti. Nze andeetera obuzibu. But my defense was that I consulted. Yes. There was another time when the president was seen in London. I was contacted by security. Mukugu waffe amanye ebisoma to designing a diversion. Nimbagamba. The president has been seen in London in a passenger plane. But he has 2 planes. What happened? I told them Museveni wanted to check the economic class. In the future, all the government officials will travel by economic class. Nichikwatayo. Bukenya namugamba nti nayogedde twavaala enyuma. Namusanga muka. Amedia yankubira essimu saawa 4. Nemuganza ebintu byange mbikebeddemu biŋŋaanyi okujja. Sijja kujja lukamu tomorrow. Nasanga president nga munyivu nnyo nga Bukenya atudde. Nekye nakola Bukenya. Nemugamba nti abaserikale bo be baŋŋambye. Who? Nemumugamba omusajja najja. Nati omulenzi oyo. Najja n'akubaza, did you talk to Mirundi? Nti yes. He created a diversion and yakutteyo. President laughed. Nagaga kati olaba ye Mirundi is my supporter. Akuliye. But next time, don't rely on soldiers. Ask me. Nagamba, you people give Mirundi unfettered access to me. He has the information you people don't have. I relied on somebody. Yes. Enanga abuuzaani. Yajjawo byayogera. Byayogera abijjawo enanga. N'olubuto lwe. N'eddiina nga byayogera obijjawa. Muzimu ki okugwogererako ogutali gwa side when you are talking about crime. How many times have you consulted the side director enanga? Remove enanga. Avewo. Nga Kayima bwe yagenda. Yes. Museveni ali lenient nnyo. Yes. That's why he's captured. It is civil, civil authoritative institutions. Kakati ekyo n'okitegeera. Olwasogera ku top ya Ssaabasumba owa Kampala. That was not the intention of the police. The intention of the police is reflected in Otafiire. That you see,
you would have an inquest where people come willingly and give evidence. But Enanga created an impression that it was a crime to comment. Attracting his target, he achieved what he wanted. He incited the Archbishop. Enanga incited the Archbishop. This is what his mafia people wanted him to do, to make it a crime. When the police can ask you, when I was umusajja yateka bomu Kahoma mu America, neta abantu ne bagamba nti Viking 1 Viking 2 ne baleta abasajja basizi b'ebifaananyi. Omusajja yali faama n'agamba nti abavuka babiri bazze ne balina yazikako emmotoka yaabwe. Abasajja ba forensic Kahoma aba polisi ya America bazuula akisolo ya mmotoka ne bagitwala mu gundi mu laboratory zaabwe ne bazuula omwaka gwe bagikolera company yagikola ne first owner. The farmer came up. Kakati goyinza kikola ndio nani amumenye ne bono mukuba mawulire iyo maneno alipata wapi kubanga kiri inside the criminals captured the state institution. Nti Katumba amala akugamba nti emmotoka zonna ezali mu bikubo zimuzitwale mu biwe bikubo kabuka ndi alert criminals impound them bwe bazi impounding ne bazitwala ku CPS umunene yavuddeyo ne zidda mu circulation. Tukyagala nnyo abatakisi kubanga ffe abatakisi twalitidde nti ezirimu ebikuba nazo zikola ki nayo zikola zibakozesa. Kakati oba bali abajinga bakozesa ezitali mu bikuba it is only a foolish passenger who will enter ajja kuyingira eri sigaza muli safe. Kakati Katumba amala tiyabadde ayamba ba criminals banene bamusinza amaanyi baziyodde mu lunaku lumu amyusiza nazikimanyi naga oyo Katumba azizeeyo byayogera temuli anasema wungu motoka zange muzimba naye ate nga y'omugezi tumukunde yayina emmotoka 40 taxi eza yiso mu taxi nga tuzimanyi era nga zirina naki. What's the purpose? Sekabaka Hussein wa Jordan yavuganga taxi kuulya bye bamwogerako kiro. Mutesa yavuganga emmotoka. Mutesa bamuyitanga makalanga agula bamalaaya singa n'abantu. Yes. Najja mu bantu. Gwolowooza President Museveni tasobola kujja ku Muwino n'atuula bw'ati. Asobola. Do you expect him nti yali waawo? Omusajja afaanana Museveni. Omusajja afaanana Museveni. Okujjako nga terrorist akutuleesinze kuvaawa. Wewavudde. Train you. Nti gundi Nigerian former president General Muhammad Mutala naye bw'ati bwe yali. Nga naye ayingira mu Mutala yagenda ku post office nga ataddeyo ekitereke kye yali musajja mumpi bwali ekisajja ekyali ku reception ekyebitereke bya post nekimuga what is the color kisaba president enguzi nakikuba oluyi pa nakyo nekimukuba oluyi pa kyonga tekimanyi nti emabega bonna baserikale Mutala nakikwata naye agabbi agali mu post office Nigeria gawa matuka mu kizimbe nga kawandagalanga binyira. What happened? Mutala bamutta yali abateesako obupande. Corruption is bad. So Tumukunde was a trained spy. Ye yakamafalejinga emmotoka ze 40 twali tuzimanyi mu taxi teziwa gundi tezisobola kubanga first of all you know nti emmotoka zammwe ezo era teziwadde musolo kituufu naye muzikozesa papasi yaki to infiltrate society. Bano ekibalimidde they don't infiltrate society. Nti gundi olayanjula otya Giso ku kyalo n'omwanjula nti Giso waffe yono kyokka ate nga ku kyalo buli munaamutegeera twabayitanga bambega ab'ekkooti gw'omanyi abo abasajja president babeera nabo abamukumba ab'amasooti. Many people don't think that they are soldiers. Kituufu. They mix with the population. Bwe kiri. Yes. Naye gwe n'ogamba nti Giso bamwanjula ne ku kyalo iyo maneno olipata wapi? Kakati security ya iyo ya intimidation. Security tubaita plain gundi closed security operatives. Security service. Niyo nagenda mu bbala omwiro gwa chupa 15 bwamala okunywa na jail pistol malaya yagala kuyimwenderako bwerere. That cannot be a spy. Kakati mu kino Katumba kye yayogedde it did not help these people. Kitegedde bulungi nti emmotoka ffe tubadde tuzaagala zibeere bwe zityo ffe tutya nnyo okutugamba nti emmotoka zaffe ez'ebikuubo let me tell you emmotoka ezo bwe zijja ezisinga obungi
ezijja teziba mu ntebe apana emmotoka ejja teri mu ntebe batereramu ebugu biki gyogitutte mu garaji ogiteekamu entebe gibagikubirako n'ekikubo kigenderako automatically temuyina kyemutubuulira nga tumaliriza olutalo lw'amagezi kakati kitegedde tetulina lumaliriza olutalo lw'obwongo ti byonna babibakubirako ki kakati this man has ended up undermining a person who saw him talking, believed that he's talking on behalf of the police. But what he was doing was reverse psychology. To appear as if the government is gagging people. Museveni cannot do this. You cannot gag people. Kati enanga yakoledde ani? Era ekikutegeeza nti enanga Kazimba takyogera waabwe. Abaabwe bannaddiini tebakyogedde. It was intended kuona atali waabwe to provoke him and it was given much publicity. Kazimba yayogedde ki? Waabwe ali mu gurupu yaabwe. Teyakikoonyeeko. So luno olutalo lwaki? Lwa bwongo. Lwa bwongo bwe tewasema bwongo. That's why singa Museveni akeera kumakya nampa obwa minisita ne appointment empisamu buyisa waayi bawonye nti ajje naye tumufuge temuliifugako. This head belongs to Mirundi and his wife. Abasigadde mbahayalingako kwota. Ate nze mmanyi nti now that you have started fighting Muhoozi, you've gone. Sooka olinde mbasomesa bwongo nti politics ono waaki bwongo. Kakati nojootuuka ku ddwaliro eddwaliro nery'okumukaaga. You see, eddwaliro ly'okumukaaga litunuulire is the only project that was guaranteed by Parliament. The woman knew the type of people he is working with because she is an international business woman. N'abagamba nti mugalantinga erooni yange yali abamenyi baffere. No work had done, but Uganda is paying interest on her loan. Kubanga mutemumanyi sente gye bazijja ezammwe za bubbi. How do you get money? Business no work done yet, yes. But we are paying interest. Anti yagenda mu parliament ne garantinga project ya garanting kakati kyenkubuuza they have a legal committee of parliament bagaranting according to what? There must have been the process temumanyi bwe bakola. First of all, who makes agreements on behalf of Uganda? The Attorney General and the Solicitor General. In case you don't have, move never private because we are new. Museveni tells you in his book, we have mukinana mukaaga yasaba Nyerere muwe omusajja abayigiza okufuga eggwanga. Bali bakola Constitution 95, Minister wa Constitutional Affairs went to Ghana and asked for an expert. Ndabi bagambo bali expert abayasomesa abaka. You are looking for experts now to steal money because you are losing a battle. Abantu bakayonza bano basenfuka bakubreki gabadiga banka gasuma kakati gagenze eyo ne gagamba mugaga ali chuma kya ganga nenga kubiri ntwi owa India yali wano temwache musaba negateyo negayiya kati gagambye mugade sebe experts gabasomese. When Museveni wanted to bring Chubani doctors mwali mwabaganda niba sejje mwe lwekyo basejje kantu mugakubira mukuziika nitukafunafuwe tufunire obekikozimbugo ya mwana wacu abantu nebaga kikola mu kanso abantu nebakituwalanga kidduka. This is how we are going to solve issues revolutionary by violence. Bategedde nti kati mu mawulire gaabwe agadi vision bakubye they have hired experts to train them on cancer. The problem is that you have not been knowledgeable on cancer or you have recruited new people. Your brains are mixed with empitambi. The way I look at things, manyente katonda ina buffet. Waliwo abantu ababuuka obwongo babwongereramu nga bo tebakifuna. Yes, we don't carry the same. Ngagundi bagiyitako buyiseeyo. Era bayina okuvaayo gabbe. The other day you chased Cubanis. True.
True. Now you are hiring experts from where? And for what? For what? This would be the work of Cuba, not for you. You don't want to follow. You don't say, would you marry to Jimmy Wazafi? Kubanga that food you eat is unfit to be given to a dog. Nga minisitule y'ebyobulamu n'abasawo ekyabasala akabamu abalese mu kansa ate kati sente zigategetewa galuzinga kakati Uganda baada bakozesa ono omukazi gundi namba tia tumuteeka ku ttaka our traditional herbalists have made a breakthrough ono kansa bakolera ddala kati bulungi kati gadduka mubyeko ezimala gasejjemu aga kansa mubyeko ezimala. We invest in that money. Your problem is to invest in the consumables in Pekoni. Nemuwasaba kazi bana. Nemutwala bana bamwewe. Instead of investing in capital, you are commissioning agent. Kakati chekitegedi. Nti parliament that guaranteed this woman. This woman, yes. Is this woman a briefcase woman? Who are you? If you want to invest in Uganda, you must get an investor's license. Yes. So if any newspaper on an interested party wants to know the credibility of this woman's company, you would go to your investment authority. No many details. Two, do you think that this woman signed the agreement herself? She has lawyers here. I tell you, kubaina lawyers. One money to umba tutu. We not in Pitambi Mumitwe. We hired the Utaina Magaz of 1 minute. Why is it that the woman has totally been blocked from the debate? The moment she comes up and explains about Chisi. Where do you go to school? Are you saying Omucharonos yes contract yakore? Yes. This is exactly why. Until when Kakwenzi claims Tainako corresponding information here, collaboration. Two, obusajja bw'omuli tubumba tutu obufungula ndiga bwe bagula okonoona muhoozi tebubuuzangako kandiko oba anybody did you see this man kubanga Kakwenzi agamba nti muhoozi yankubira essimu najja kakati if you want to balance the story a journalist must be fair must be objective must have an inquisitive mind why is the story one-sided? Yes, they know that once you look for this woman's company nebakubuulira why the woman has failed to construct the hospital. Two, if the parliament guaranteed this project, they would even have an input. Yes. Reverse psychology. Reverse psychology. Reverse psychology means you dupe your enemy into doing something, thinking that he is a beneficiary when you are beneficiary. Okay. Deception means I pretend to be doing something for you when I'm undermining it, like in anger. Dinanga has undermined the intention of the police. Okay. Of getting diplomatic approach najifuula force nikyatwakitinga condemnation from the public. Okay. Si intention naye nga wali n'olubuto lwe alya kilo z'obuwunga 3 ne kilo z'ennyama 4 olunaku n'agejja olubuto talina kyakkolera kakati mukula who is funding the insecurity in Karamoja is providing an answer. Why do you believe that Arrow boys they were not solving the issue? Yes. Did Museveni use Arab boys to disarm the Kalamajongo? No. Kati mukula ali mu group y'abantu. To tell Museveni, your son has failed because they know this man is going to use his success in the army. So make sure that Museveni changes him to say, no, even the army, you failed to control Karamoja, you found Karamoja peaceful. Kakati Museveni bwamujja w'abamusudde. They concentrate on even different. It is a cocoon. To what a different nature sang of what the woman. The season you have said you. Oh, what is your no one of Wamuli Wabuket the Kugundi? Yaka was saying that Nekuya must pay. Millions Kumio Gomtable way. No, and Jose Miakamu, they must pay. They took it in status. Tell you what you have your perspective, Kodami Wagundi, with the Tabari. Edogo liringa nagisine kabaka ajitia bwagirinya mwe muwunyira
kabaka alinya munnagisi n'esirika toyinza kujoga amaka ga munno myaka 9 noga nti walibeerawo olunaku letulikkiriziganya you must kuteegula ekyo lyemuyina mu mutwe ekigenda kibanyesa ku bantu n'okubanyala ku baana b'abannammwe ne mubakanyuga kasasiro n'okanyuga eno n'okanyuga eno libaggwirimu ddala ensi egunjuza muliro kakati ekyo kitegedde two when it comes to coffee why do you complain that a woman is not pregnant you say katumulinde ate emyezi 9 mingi the impact of this woman handling a coffee we shall see it if the coffee farmers are not benefiting nemuze mwonoona ekintu sempijo kobusenga mbusimanyi mumale n'okukebera ettaka banasimba emmwanyi mumuzisoose mumuyigiriza abaganda okuyiga emmwanyi oyinza okuyigiriza ejjajjawo okususejji balina monopolism everywhere kyekibalemesezza olunaku nabagamba jjo ziwale soyinka yagamba ti amagye ga Nigeria galitegeera nti eggwanga si lyabwe to hold the Nigerians as hostages eggwanga lijja kutegeera there is democracy in Nigeria olunaku abafere bamafiya bwe balitegeera nti eggwanga lyabwe si lyakubba mu bubbi ne bakkiriza nti batungeko ze baavubye ne bategeera nti olunaku lumu abantu baliyika mu luguudo ne tubalabako nga badduka banoonya we bayitira bayingira ebinnya by'emmese eggwanga lijja kutereera naye bwe baba nga bakibba mu bubbi ng'abaava ebweru nti ate akola omulimu gwe bagira undermine this man fuel insecurity in Karamoja arrest Mukula. Why do you believe that you are not a military man? Why do you believe? Because the two situations are different. Go on the Koni, bwatukkiriza as a Sudan tugende mu operation Iron Fist. The Koni decided to okusaasaanya kibenga ekyokugenda eri ekiterina mugaso abantu bagamba nti ate amagye gali Sudan ate batulumba Museveni yagamba batukuba obulo tunywerera ku buno obusaasaanyi tubuleka Mukula nabba nesimba pisto nafera abantu nanyoga Museveni was right gwe yagamba nti yagala kuvuganya Museveni ate bakuwe Karamoja. Why do you provide Karamoja? Abaganda bagakigwanga emumbwa nga yakimanyi are you security man? Because in the Oriya Koninga Arwan is Mukula telling us there is a rebel group in Karamoja. Obubi bwento buliyonti bwaba rebels. Ne Mukula onyoze nyense eno nayirwa nalite ekimeri mukabaka ye. Lwakito kitume moli. Na mukbana duka ne ekimeri ki. Abaganda bagambe kabaka ina mushares emeka. Musajja gwe. Bana abafere beetaga kuba bukubisinga tulinga 10 sikulya nabo mmere kubanze mbagamba why should I work with them kwegamba bo bamusajja musiramu nolaba abasiramu abali embizi osamba lugi nawe kulya oyita abasiramu banne bemigo nagambe ngenda kunoonya gundi Sheikh Muhammad Kisole owamagerese wona matubulize omukulembeze w'obusiramu ne Sheikh omusiramu omukukutevu bwe balimba mu kisibo nga balidde ddaako babakubemba okommeka n'olya ddaako n'ogenda olimba omukulembeze kibonerezo ki ekiweebwa omusiraamu nga mukulembeze wa busiraamu n'agenda ew'omukulembeze w'eggwanga nga yalidde ddaako n'afuna wuzu n'agenda alimba embwa okommeka ezimukubwa mutulamule muntu mfa abatali basiraamu mutuyambe mutegeere omukulembeze w'obusiraamu alimba mu kisiibo ne Sheikh omututumufu n'alimba mu kifo kibaata agambye mbonze munaye bye nagenda ezisi bye nasanze wafulumye kibaata wafulumye wawanise omukono n'ogamba sibi twagiridde kibaate naye yeetagamba okwo ku lubuto ensonga nadde nga ngyogera naye kagamba bakulembeze baffe batuufu ku lubuto ye Kamulege yamanyiddwa zaatabaza ensi va mu 69 oyo yeta tuluma naye omukulembeze w'eddiini mu kisiibo n'ogenda olimba omukulembeze w'eggwanga ensonga eyo mutuufu yabadde mbi akuwa emboko mmeka mutulamu kisula atusomere omukulembeze w'obusiraamu alimba omukulembeze w'eggwanga atalina musiraamu mu kisiibo nga yafunye wuzu n'alya ddaaku bamukuba emboko mmeka omutamivu mukuba mmeka
Nzaita mali. So tuve ku nsonga bakole. Kakati Before kana bakugenda ku kasaba. Kakati yakala katabo kanu. Kana bagenda katabo. Nti abasajja bano Nzemba babuulira. Nenga tembategeera. Kana bagenda katabo. Oyogede ku monopolism. Asajja bye bakozesa. Yes. Mudiri ennyanja bagiwamba nga mulimu ennuuni. Ne bakuba amaato g'abantu. Amawulire gaabwe tegaboogerako. Ennuuni mu empuuta obuti yagireeta mwalimu azaaliddwa balenzimu. Mwalimu azaaliddwamu obuti okutuleetera empuuta wano mwalimu azaaliddwa balenzimu. Muwambe nga yammwe mwe mwagireeta ne muwamba amata ne muwamba ennyama egundi n'owamba amaliba. For the first time nze nakula abasajja ba Sulaiti bagula maliba waffe. Eddiba terina bbeeyi. Mu mulembe gw'abalunzi b'ente. Eddiba lyabo abalunzi b'ente. Kituufu. Bagamba mbu okubaana nga bamaze odditiininga. Omuyindi alikuba mu ddiba. Era kati abasinga obungi basuula masuula bagafumbira mbu. Nzaita mali. Eddiba y'emmwanyi buli munayigana agenda okuba nti alima emmwanyi. Agenda kuba nga aziguza mu kyalo. Yekka era omukyala nga yasetinga ne price. Boodi yaliwo. Nkubuulidde nti emmwanyi bakibalekera. Buli omu n'atunda emmwanyi ebweru. For you don't notice the implications of these things. Buli omu tasobola kutunda mmwanyi bweru. Kakati okuzzaawo Coffee Marketing Board Museveni akitya. You'll rather give it to a businessman. Why? Watch at a marketing board. And then kugambye nti fluctuation of prices. Ogule emmwanyi nga za ssente bwe zinkyanzi zikolayo. Twakozesa cooperative muziddemu. N'eri neegwa. Kakati mwe kyemutamanyi basajja bano muyina ababbi ba mirundi ebiri muyina abava ab'amawulire. The problem of poor journalists are very vindicative. Bawalana buli mugagga alimu. Okay. Two, they are used for two ways. You pay them or they are expecting money from this mukazi. Bali mukuba abe atuwese obo monitor obuwumba tutu bwa monitor obo bwabukedde obwa bano baavu. Amawulire mwagayingiremu bwerere mugende musale endongo muddeyo mu lufula mu mwava amawulire temuli ssente. How many what is the situation level? Olaba bano bagamba mbu simanyi twagamba mirundi yakweddeko ofuga obwongo bwa Katonda yabukuwa ate nnyabo mukadde genda ofuna mu famire yaffe muzaale omwana omugezi ayina okgenda kwene bias nga byayogerayo ffe tubikontrole nimala mukyogera ninkukwatako gwe ng'okyogera gwe ninkwata kaliise bwe nti ebyenda mbimuyisa mukama kubanga obwo bujozi bwennyini obwenkukunala. Where do you have the powers to control my head, to control my brain? Nti nina bakolera bukolezi nga mupaka temuli kirabako. You pay them money. Kabali nkugamba you used to wait. Uganda tegenda kuggwawo nkya. Let us try this woman and see. Tumugezese. Naye ababadde bazibbiramu tebayinza kukikkiriza. Mu Uganda kasa mubeeramu changes. Ababadde babbiramu nga bagula obwamawulire obuunya mu nkwawa ne mu nnyuma obwavu bubuunyaku olutuuka ku mukolo gwonna ne buteka kuwandika mannya gaabo. Nakendi kwatako akamawulire kamuzimu mpandikako gwe ndifundiriza kulubye ne mufundiriza ku mukolo ebintu bye Kabusinga. Kabusinga nakuba omusajja wa St. Lawrence akube university yaji era mwannyina Sala Nkonge yamufiiriddemu ngalo Sala Nkonge amanyi omusajja oyo nga wakali Allah bye Kabusinga ate tonnaba nze nkubanja miliyoni 10 ne kulubya obujozi obwo njagala mbuba malemu to set a precedent. The mercenary journalism is wrong. Okay. Era njagala ne muhooza afuge eggwanga monitor agiggalewo obusajja obwo budduke butegeere nti these are human beings. You cannot attack me from morning up to evening. Kituufu. Yes. Kakati akatabo kano nakawandika naye nkugamba. Nze mafia nali nagiraba kuba nagisoma. I studied mafiaism. Era kyovula mbalemye mu Uganda mulimu omuntu eyalema atajogebwa. Jangu wangu oletea appointment yezangu. Bomu tayimbwa muntu. Nkutte. Bomu tejjawo. Appointment regulated wange ya government. You give me money. You're the media consultant, but not as a part of government. Okay. Yes. Akatabo kano kalaba nakawandika ddi. Nakawandika ddi. Kakano. Kaka tekuli gonde. Kuli konti dedicated to my parents. My parents. No mala report it here. Bayina okubanga omanyi bakaddamu nnyo
Dated 15th April 2013. Yes. Kamyaka emeka? 2013 katuli mu 2022. Kamyaka emeka? Emyaka giri mu 11. Nabagamba. Once upon a time, there lived only one shoe cobbler in the entire city of Rome. As economic dynamics dictate, a poor monopolist enjoys a lot of privileges while he remains the sole provider of a service. This cobbler enjoyed immense influence and respect and was actually revered. Like other celebrities, he lacked discipline and often engaged in wrangles, fighting in the bars and snatching other men's spouses because of his unique service in the town. During one of his regular brawls, he killed a fellow patron and was arraigned before court. During his absence from the city, those with the need of his services suffered and nobody took advantage of it, making him even more important. The day he was going to be sentenced, the courtroom was filled to capacity and others followed the proceedings from outside. Before passing the verdict, the judge perused through the evidence, incriminating the cobbler beyond reasonable doubt. It was clear that he was going to lose the case. The judge, however, asked the cobbler to tell the court in mitigation why he would not be penalized according to the laws of Rome. The Roman tradition was that once convicted, he would pay by his own life, death sentence. It was at this juncture that a man inside the courtroom stood up to raise an issue. I quote him. "I have something important to tell you, my lord," he said. The judge allowed him to proceed. I quote him again. "As you know, this is the only cobbler in this city. His demise will mean that we shall lose his services forever. All of us here know that if he dies, we shall suffer." The judge asked him what the court ought to do, given the crystal clear evidence against the cobbler and in the face of the Roman tradition that had to be maintained. The man stood up again and clarified that although the Roman justice required the convict to be killed, it did not mean that the killer himself would die. This meant that what was needed was to kill a person to satisfy the spirit of the dead. Therefore, under this arrangement, the cobbler could be saved by the killing of another person in order to satisfy the spirit of one he killed. The question was raised as to who would be killed instead of the cobbler. The man urged that since there were many medical doctors in the city of Rome, one should be killed in order to save the city's only cobbler. The suggestion was taken unanimously, and one of the medical doctors was killed to save the cobbler who had actually committed the murder. This is what the police is doing. They kill an innocent medical doctor because there are many to save the actual killer. When you see somebody suffering like a nursery is appearing in court today. Originally they were selling 35 million Ugandan shillings. A woman has worked in the billions, but because UNESCO gave it, you must be tainted. Taina mwana taina. Muyinza okuwona genocide mu. Muyinza ogiwona mu. Abakoze eki. Taina genda bwe. Alina okubeera wano. Tumunyeko tumunyaleko. Tumufuule ekidoli. Tumutire future. Taina mwana. Abakoledde emyaka 7 mu education. N'abakoledde emyaka mu judiciary. A man like him who worked for you. Peanuts. Immediately I left the office, but I come send. Mpito njagazaaki. Mpozi gw'onoonya kufa. Bakundagira ko nkotte. Kwa sina magezi mu mutwe. Tetunyiga, we are robots. We are a product of a sexual act between our parents. We are created in God's image. Kakati nze nkugamba nti njamulaba ono. Ta following. Nkugamba nti Grace Akulu, the above reminds me of the way Side Grace Akulu excuse her official duties bamuja mu side. In her wisdom, she can leave the culprit to go scot-free and arrest and harass an innocent one. She kills, in inverted commas,
the innocent medical doctor in order to save the powerful corruption officials in the government. She does not premise her judgment on fairness, as the Roman judge abandoned the traditional Roman practice of fairness and natural justice. Let me be clear. The Katosi Road saga has attracted a lot of hot debate by the time I wrote, 2013. However, I could deliberately shielded the real wrongdoers who stole Katosi money. This has been a practice using a network of shrewd young men in both inside and outside the government who control the media in Uganda. They direct their focus to the medical doctor living in the Madara Cobra to escape the media in Uganda. They target a wrong person and allow. In this case, is Parliament guaranteed? Parliament guaranteed galoni yomuchala. Yes. In Kenya, Uhuru Kenyatta has implemented many projects. He appointed the Minister Matiang'i. Matiang'i inspects this man's projects. The equivalent of Matiang'i would be the minister in charge of the presidency. Yes. When the president promises a school, the minister in charge of the president should go to him and ask, are you donating it as Kaguta Museveni, local government or minister? Or minister, yeah. Katibisigala wow. The promises are Museveni implemented. Teteri following. O pardon is our border was COVID cases. Where is the instrument from the Attorney General? Because the prison authorities cannot operate in newspaper articles. Yeah, true. But they don't know how things are done. Orientation. They don't know. Any sensible person with such evidence on Katosi Road would know that Biandala wouldn't be taking the media attention has received. Biandala was acquitted. I'm writing when he was being targeted. As I read this book, how many years from now, Biandala was found by court to be in. Temuyinza kuwafuaza musajja nga Byandala. Abaana ba Byandala ne balaba ebizimbe nga balowooza nti bajja kubba. Oba bakitammwe tebaakola, mwe mujja kusasuza musaayi. Ojja kubulabanga budduka. Olaba ono akyalemeddemu Morgan K akyalemeddemu nabalabye ng'atudde n'ono musajja. N'abeemulago yatawaanya mulago. Naye muleezi gwe bwe bali ogenda kuwangaala myaka emeka nga bakuvumbagidde. Oli muto. Bajja kuvumbagira waliwo empuuta lweva mu nnyanja bali kukwata ono akukwasa kisa naye waliwo abali kuvumbagira abajoza ensi wano waliwo olunaku litulaba nga Kampala afuuse nga reduced to a toilet ojja kulaba abadduka nga abasajja bambadde ebikoyi nga abakazi omanyi oluyiira bwe lukwata omuliro ate emmese yegoba omusota abadduka musasule obujozi bwe mujoza nalabye omwana ono naye n'omwana ategeera oleda alina obuzibu naye atudde n'omusajja amuwa mulago yonna muwambi gwe owambe mulago ono omusajja omukiga omugobese ku mulimu gwe ng'onoonyeza baana kwegagwe seba oli kapa olya mmese gwe olya mmese ono omukiga ono gwe mwagobye ku mulimu yatuule aya mulya muliro balenzi mmwe zembabuuliza muliga nti akakasajja katugambanga nga babatunze ku misito ng'enkwali mulyogera ti akasajja katugambanga nga tubitebe naye abantu batuzingiriza batutunze ku misito ng'enkwali kali ngamba why do we have nkugamba any sensible person with such evidence on Katosi Road would know that Byandala wouldn't be taking the media attention has received. The first culprit to face the attention of any balanced or impartial-sided director would be the manager of Housing Finance Limited. Housing Finance Limited is not a bogus company. It is well known in Uganda. This means that by granting the guarantee, it had confirmed that it was a credible company. Chembaganda. Tolugudo lw'Ekatosi bwe lwajja, UNRA erina contract committee. Balanga bakyaba n'alukola nga bwe mpulidde akafekete k'omu Kampala
nga kagamba nti bagenda kulanga emirimu tekamanyi mirimu ggwanga emirimu gya city council bagiranga bwe bamala ogiranga abantu ne bakola interview mu public service ne bagiremeramu abagimi bagiremeramu tamanyi naye babaoyola ne Museveni atukoze bubi obusajja buno waliwo anti yaleta abavubi nedda abavubi baali bamanyi okuvuba ebyenyanja baali bamanyi obutimba naawe abavubi baali knowledgeable ku nnyanja naye ono agamba mbu they should re-advertise what this command doesn't know all city council jobs were advertised and the interviews carried out but they used to say we don't have money now abantu bonna bayagala okuddamu balange bagenda bawaabira bayita mu public service bwekiri ng'ayogera ne rediyo y'obujjajja ensajja mu zonna ey'obusiru eyogera obusiru si ensajja mu zonna naye ekkiriza obusiru kubanga you don't know you must ask a journalist as inquisitive you think people just went to city council ne batuulamu city council advertised the job ask if I'm wrong and they go to public service and they went to the public service and they got interviewed but the state council authorities used to say we don't have money now kakati balikawo baki kiwala abaliwo bameka babiri abali acting kakati oli ayina yayita mu public service kagamba mbo ngabe twafunye okulungamizibwa w'omukulu yes awe Robert did you tell the president that what we are talking about these jobs were advertised what they need is to say that you have now with the money those who went through the interviews to take their jobs batade emirimu gyabwe kasajja gwi bakuwiki bakutwali lidda mugira kakati yasaana nga mukoze nga faamu y'embizi ne mumuteekamu n'abalabiriza manager w'embizi some people are not fit to be ministerial type kugamba nedda abavubi bavuba ebyennyanja yes ndibafuula abavubi b'abantu the experience if you can catch a fish which doesn't talk what about the people who can talk kakati nkugamba why do you have bwe balanga company balanga company etawaani zonna tekwali ntuufu nene zaali fake yes oluguudo lwekatosolo companies were fake ezajja gye baawa yali tesabe babazanyira ku linnya eri etawo ngenda kakulaga kakati nibagaa nti you must have a guarantee who guarantees that if government loses money you pay housing finance never guaranteeing teyogerwako kabusenga naye kabusenga alla bye naye akyakuba nnyo bulijjo okoma obujozi ama alla bwakuwanula waggulu nakuwanula mukalina eyo gye wali ng'ojooga abantu kabusenga ojja kukuba ebiraka mu mpale omusajja yajooga abantu ate n'ajooga ffe abaganda nga buli muganda yetikakuba mukulu enkya ne kakeera emmengo kabaka akawadde obwami kati abukwongere abukwongere tukolebeko emmengo kasajja gwe abaganda bakube bakuze sironko mu kaveera akasajja kakuba abaganda ako kabaka akawadde obwami nedda abukwongere ate taliiwo kakati okitegedde housing finance yagalantinga nti in case yufe bagana okukola oluguudo mumusasula kati mu issue y'eddwaliro who guaranteed anti parliament parliament guaranteed the loan yes singa babiganye parliament has to do oli omukazi yabagamba mbamanyi muli bafere mugalantinge ngenda kufuna loan mu banka parliament ekigalantinga kati y'omukazi teyeefiirayo sente zaali zigenda omuwa baazibba kati babadde baziyisiriza muno mu supplementary ekitegeeza omukazi siye yalemesa oluguudo yalemesa eddwaliro this is why government gives her again another deal toyita kudya mwana yasembye mu P1 n'omutwala mu P2 tekisoboka yes era bwe kyogulamba nti mwe temuyina logic because you don't have logic kambabuuza oyinza oga nti baneetwalidde maluma naye omwana yabbye enva enva kitegeeza ki noga nti omwana yanzibye bane sente zange bazibbye naye nazze mu nsawo temuli yadde ekikumi kakati yonebwe kugamba yonebwegamba ebigezo babibbye ekitegeeza babbye byammwe you are confirming nti byammwe but bapanishinga amasomero si babibbyeyo nosanga kamabaale kamayinja naye bwe guba omutwe nga mugumu ng'amayinja
n'omusanga ng'akutte ssente ayokya eddagala ekkadde waleeta kadde etya embizi bw'ogitwala ku mawuledi eyina kudiba olitutya eddagala eryenziku etakyaliyo era olina kulyokya n'obuulira abantu kabamabaali National Drug Authority ekoze ekikwekweto eky'amaanyi okukwata eddagala lyayo lyabuuse lyayiseewa kwata famasi yange kubiremu omutayimbwa mutwe you cover the loopholes like UNEB does not have any authority to cancel exams nti babbye byavuddeyo kubanga okubba kitegeeza ebyammwe byennyini UNEB najja ebigezo by'abaana babbi ne batamunoonya waabwe mu kuziika bamunoonye mu kuziika bamufate kubanga yes anti mwe temukitegeera you don't understand these things nti UNEB is confirming nti abantu baffe baliikinze ebibuuzo bituufu era ebigezo tubisazizaamu agabbye ne galya ssente ne gasigalawo negasigalawo n'entwe zaago n'entwe olunaku lwe munaatandika okutegeera abo abakoze ebibi ne Museveni temujja mulumba ne bwe munajjako Museveni nga temumanyi responsibility ani akola kintu ekyo nti ffe Abaganda tukugamba ti omusango gw'entamu ogubuulya n'omugenyi a woman is free to come and tell the visitors I've cooked bad food. Why? The husband did not give me firewood. It was a leaking saucepan. Yes, this is why Muganda says ofumbye nnyo nnyabo ogabudde nnyo ssebo okufumba kwa mukazi naye yaguze enva z'olidde two of them responsibility but if you don't know responsibility nti UNEB teyinza kuggala masomero kukwata bigezo abazadde bagenda bugenzi ne batwala gikulira byavudde wuwo nasasula ssente byavudde wuwo ate okkiriza naawe nti bibyo famanyige byafulumye bitya instead of attacking UNEB and it continues doing it so every year because the parents are gullible. Yes, confirming nti byavudde wuwo bituufu eddagala lyewuwo kamayinja olumba otya famasi yange sinsikubetenteramu omutwe kubanga eddagala nze nguze pulezidenti yabagamba mark my drugs government of Uganda nebagaana kubanga lirivayo lyerikolaki ate nabagamba muli babbe basiru Museveni bwakuwa empeka omutwalo gumu kanaana kateeka ebbiri ozibbe kubaffe batugamba ne Yesu okumugatta amagulu bwe bati gwe batuma omusumaali ogumu yagubba gali badde magulu nga gali jalina kubeena ne ogumu yagubba yaguyisaawo yabba n'omulambo n'engoye ze ne bazibba obubbi bwava dda ng'omanye omusumaali gw'ekiseera ekyo bwe gwali gwebbeeyi nnyo era nikugamba nti national housing guaranteed there was no way government would have lost money esaza tuli ku parliament guaranteed kubanga after evaluating the customer is he capable of constructing the road yes you guarantee housing finance was a competent company in Uganda nenkugamba nti they did not use the thieves on Katosi Road they do not use the suspectable company under the Supreme Court rules of bail. If those who stood surety to a person realize that the person could not be trusted, they go back to court and withdraw their responsibilities, and therefore the person loses the bail rights. When did the managers of housing finance realize that the company they had guaranteed was bogus? Sibi byali wanojo bibyali juzi wano kuba kwenzi kwa surety mukiwandika 213 to the responsibility national housing finance guaranteed these people in case they fail to construct the road we pay you naye mu mawulire ga Kabusenga ate talina gyaddukira takyalina yadde ssente ezimugulira etikiti y'ennyonyi wakukwatira wano omanyi abakonjo kye bakola badde igundi enjovu bweba etambula bagimanya yo eyita mu bigere byebimu ne bateekako emisumaali y'inki mukaaga weerinnya weebwami Kabusenga nekkulubya baabwama lwe baava mu New Vision njovu yabwama balina kukwatirwa wano tewaliwe bajja kuddukira lwe bakyuka weebali nkugamba secondly
Does Grace Akolo tell us that Byandalas, the responsible minister, was part of the housing deal? Did Byanda recommend the national housing? Because it was the problem of the contract committee of UNULA that gives contractors to contractor. 2, in this era of internet and modern communication, a person in UNULA was given $50,000 to go to USA to verify whether the companies were authentic. Sente ya banzibe kagina tamugoba nga mwali yagoba abaganda 7 nti babbi ekigambo busuma kya Luganda waberayo wati ekigambo busuma ewatali babbi omusuma kya Luganda oba abaganda be bamala okugenda mu Ankole ne bategayo ekigambo busuma nedda sebo yagoba abaganda 7 nti babbi nabo abaana baabwe webali. People documenting. Gwe bawa emitwalo 5 abo abasajja boolaba akoze flyover mu Kampala naye kagina yali amugobye omuganda oyo. Yes. Museveni yamuyita. Onakola flyover gye tulaba wano. Yali tamuyise na kumuyita nga bagulawo oluguudo lw'Entebbe. Bwe bakukuba bakujogera nandawiya ne bagikujjamu. Olina okufiira ddala loteri n'ofiira ddala ku maapu. Bakyawa bubi bajoze. The second culprit is the Solicitor General. As stated in the confidential report, he was our representative and expert on detecting fraud. Has all the necessary facilities to detect the fraud. Yes. Nti bwe kibanga endagaano ya omukyala gye yakola ku ddwaliro kye nabagamba kyabaawo umeme took advantage of the situation at that time. Nankabira tayinza basasula busasuzi kituufu kampuni yange oluba nankabirwa naye gurupu yeno yakazinda naye abasiraamu mwatuyambe mwatukubidde kamulege kuluna anaawumula kuluno kamulege anaawuma ye tatuuse mu 9 yamukubye ebbalayo okulimba ate ali musangawo kuluno yamukubye ebbalayo kamulege ne mufuti n'ekirevu kye kakati gwoba oyagala reconciliation gwe vaako balonde mufuti omulala ali nteri kakoleyo naawe kakolera abasiraamu mu kisiibo naye gweotuddeko nti batuweeyo ssente ez'okutege temuteekekanga kuva ku muzikiti twalonda luli abategeka kukulonda akakiiko k'ebyokulonda kwaliko abakafiiri balondera mu constitution endala kati mwagala ndala naye mubumutuula wansi Museveni abasekerera bwati Museveni atundira abasuma n'aseka naye lwakuba omusajja naye bwe mufuluma ono n'agendayo n'agenda ng'agenza kusaba ssente Museveni yagamba Kabaka Ssaabasajja Kabaka nkuddiza ebyapa togoba bantu bange mu ttaka kituufu Kabaka yalibira esseeyo of the two Museveni and the Kabaka who should care about the people bavayo basanyuse essebo nikali bintu yessebo omusajja akugambye ati mirundi omwana ono omuzza nkimi omwana nkusomero mirundi omwana ono omuzzayo ku ssomero tomuleeta ng'afuletanga kivumo ky'amaanyi omwana owange ate ng'ama tate simutanga afe enjala yavayo ne galubindize nga tategedde kye bamugambe nkuddiza ebintu bino togoba ki mbaddiza ebyapa bino kimugoba abantu bange mu ttaka abantu bange bakabaka oba ba Museveni yesebo gwe n'otategera ekivumo kyenkanaawo statement eyo nkulu babituwadde nayita press conference babituwadde ne galubindize naye muli basajja nze waliwo abatasobola kuwasa wange babeerawo nze abaana bange nze nagamba okimanyi ekyo nti omwana wange okufumbirwa okujjako abafumbirwa edda nga nkyali mwavu omala kukola bigezo bweba akoma mu pituseti nga byapibwa okuwaseewo omuntu amala kukola bigezo exams yes oba tiwasoma naye kankubuuza ebyensi byo ebyensi naye sinza kuzaala bazzukulu basiru bali babeerayo nakugamba nti buzzukulu bwange bwaŋŋamba nti jjajja amata ago gaabamukulaga balanganga amata nti amata ge balanga abazungu babawadde sente okunywa maka ki agatali mu mwezi gw'amata
Is it lack of knowledge or affordability? Nabaga nti aba mukulagirana mwambazi eziganywa. Kubanga nga sine bwe mpagamba nti omuzungu atuwadde ssente era kyovola Museveni yawayo direct operation abamonisa ne bamuvuma nti agitunze ennusu emu naye nga bagatta bugasi buwunga ne bakola ng'amatimbalala bakatukipas bayiwa mayiwe. Yes. Oba yagitunda ennusu emu oba kibati media point byebino eby'omukazi nti bo tebakiwukako. Yes. Museveni bamuvuma abamonita ku direct operation. Naye kakati ani afunamu? Waliwo yayingiramu nanyini ensi n'amata n'agatwala. Naye otherwise milk was liberalized. Omuzigo tegukyalabika. Nkugamba. The second culprit is the Solicitor General. As stated in the confidential report, detected actually both Grace Akulo and the newspaper articles and New Vision articles, actually both, why are these people not mentioned in Kabusenga's articles? Kabusenga knew that once he mentioned the events that they occur, the process, he will expose his allies. If you go and ask the boss of CMY and military police where Kakwenzi is alleged to have been tortured, and they say no, then Muhoozi's story will not stand. If you go and ask the woman who was representatives here, you just go to Uganda Investment Authority, get the address of this woman, and find out whether he's a Quaker businesswoman. They avoid her because her answer she will say, I've never been given the money. What type of bugesi is this? I can demolish you one alone. Furthermore, one of the managers of Yinula was facilitated with $50,000 to travel to USA to verify the credibility of the company. This man did not travel and did not refund the money, which is an offense. Why is it that he does not feature in any of Kabushenga's New Vision articles? Why has this not attracted the attention of Grace Akulo, whose docket involves a crime investigation? This, in my opinion, relates to the Roman case. Grace Akulo, like the Roman judge, wants to save the murderous Cobra to crucify an innocent medical doctor Byandala. Once the involvement of housing finance managers is revealed, and the man who did not travel to USA, then dragging Byandala will not succeed. In order to protect housing finance managers, the Solicitor General and the other culprits, Grace Akulo targets Byandala. The same way they are doing. They are targeting the woman. They are targeting the woman. They are diverting to coffee. Yes. Ask the Parliament, which type of agreement did you guarantee? Did you guarantee? And as guarantors, have you ever had the time to verify? According to the agreement, what was the sequence of it? After this month, would you construct this and this? As guarantors, yes. Anti bamanyi tegyasobola bibabuuza ejjo nnaku byakatambinga bagamba this man twali twagala tumuteeke mu kkomera twali twagala tumu assassinating mukozi n'agaana you put me in prison I kill your family members noli basiri singa ewammwe tewalina muntu gwe ekyogezo tikuli muntu enali kumaze singa ewammwe tewalina nkoko etakula ekyokulya mu ebyo nendiba mukigezangako ne muteeka mu kkomera ku bwereeza nembalagako ekyogezo temuyina mu mutwe ne mutegeera nti abantu b'amaanyi mu nsi muno Allah alina beyawa eby'amaanyi ejjoga eryo fitina zammwe nti why didn't we put him in Muhoozi stop that kwagezako okunzita emirundi egi naye ate nze keyinziriza okukakuma kya mukazi we aligenda okukubira ku buliri ng'oyasami nkusomiriza bakusiba kaba olyoka otegeera obujoozi obwo obukuli mu mutwe nti naffe tuli bantu nkugamba interestingly Grace Akulo with the media allies Kabusenga has played this game for a long time. Take of the example, Permanent Secretary Minister of Health, Asumani Lukwago. Lukwago's mistake was to refuse to